Greetings. I hope everybody's doing okay. Now this is going to get on your first starters. Kweno video nkolera ekintu kimu ntagingira loop. Owekitibwa Joel Senyonyi kweno video. Owekitibwa tuli basanyufu era tuli basimu eri emirimu gyonna gyokola. Naddala kasookedde otula ku ntebe eyo ey'obwa loop. Amazima gali nti abasinga ku bannayuganda ba surprisinze n'engeri gy'obadde okolamu emirimu gyo. Wabula lately bannayuganda balina concern esinga okuba enkulu naddala ku nteekateeka za regime okuleeta amendment mu UPDF Act ey'oku legalizinga okutryinga civilian in the court martial. Sigwe munama gweno video by the way. Wabula wadde nga ndi omu ku maloboozi agakkiriza nti tekigenda kukola yadde amakulu oludda oluvuganya gavumenti naddala l'ababaka abaffe okutuula mu discussion yonna mu debate yonna n'abantu abasasuddwa obukadde 100 okudebatinga amendment yonna ku floor ya parliament tekijja kukola sensi yenna. Tosobola kuteeka logic oba kukaka logic mu mitwe egyasasuddwa oba egyaguliddwa completely. Toyina logic gwosobola teeka mu mitwe egyo. Wabula wano ewali omulamwa gwa video omuntu asobola okwebuuza okikakasa team ya Chief Justice Owini Dollo wakati ngewa ensala yaayo ngegamba nti court martial teyina maanyi yadde olukusa okuwozesa civilian era neeragira court martial ekwate fayiro zonna ez'aba civilian bebadde tryinga ezisindike mu civil courts. Okikakasa eyo teyali move ya Museveni. Mpulirizaamu katono naddala mmwe basaagala loop ne tiimu ye yonna bagende mu parliament abanfaanana ebirowoozo tulowoozeemukko. Museveni ne gurupu ye abaatambulanga nga balwanyisa Obote ne bagenda ne batugumbula abantu ku byalo ebyenjawulo nga bambadde uniform z'Obote bavumaganye regimu y'Obote banyiiza abantu mu bitundu bye bamaze okukolamu okutugumbula babeegatteko. Olowooza tebasobola kukola move yemu efaanana eya Chief Justice okuvaayo nga good cop nga Museveni ye bad cop. Kirowoozeemu bwoti olowooza Museveni teyamanyaako nga Supreme Court egenda okutuula. Oyagala kummatiza nti yali tasobola ku influencinga pano yonna oba bba yonna eya Supreme Court n'oku influencinga decision ya Winnie Dollo. Oyagala kungamba nti oli convinced nti abantu beyeetera mu kifo yali tasobola bba convincinga ne bavotinga otherwise. Enebadde enkola ya Museveni okupretendinga ng'emabega ayinayo mission esinga okuba enkulu. Omulamwa gwa video guliwa. Wuliriza bino ebigambo. Ensala ya Supreme Court eya Winnie Dollo eyasanyusa abangi ye yali emmanduso ya Museveni okunoonya butya bwagenda okwongera obuwayiro obw'enjawulo mu UPDF Act asobole okuleeta mutabani we ku tebo ey'obukulembeze bw'eggwanga. Wuliriza bulungi loop wano ewali message yange nga ababaka baffe tebannafuluma parliament eyo era nga tonnaba kulemberamu kufuluma parliament eyo olunaku lwe bagenda okuleeta ekiteeso ekyokwamendinga UPDF Act specifically okugiwa amaanyi okutryinga ba civilian in the court martial. Ngenda kusaba tusooke tutegeere buli ekiri ku order paper. Weebuuzeemu ebintu bino wammanga. Court martial badde trying a civilian for the last 4 years or 5 years. Ki ekyandisasuza Museveni obukadde 10 eriba member of parliament okuimplementinga already kya implementinga wadde nga kibadde illegal. Lowoozaamu ki ekyandimusasuza obukadde 10 okumaintaininga already kyabadde amaintaininze for the last time or for the last past years. Okujjako nga waliwo ekyenjawulo
kye yabasasulidde okukakasa nti kiyitira mu UPDF Amendment Act nga kyekiriwa. Weebuuzeemu, Museveni ng'ali mu kuteekateeka mbu mutabani we okumusikira. Gw'olaba ebikolwa bya mutabani we olunaku olwaleero biruubirirwa kumugulira ba Buganzi mu bantu. Oba ennaku zino mutabani we yeeyisanga omuntu gwe baasuubiza ekifo edda gwe bagenda okiteera ku sowaani. Kati gwe weebuuzeemu, olowooza beera bamusuubiza ekifo nti bagenda muwa ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga ng'ekirabo, bagenda kimuwa batya? Tulowooze, ndi wano kumalamu amaanyi. Obukadde 10 bwe yawadde ababaka aba parliament, focus yo togiteeka ku simply kwa amendinga UPDF Act mbu esigale ng'etulawinga ba civilian nga bwe badde ekikola illegally. Mbu ku mulundi guno bakolewo baptism mbu kati court martial ebirenga ekikola legally tebakulya sente. Ogwo si gwe mugaso gw'obukadde 10. Museveni operating bwatyo okujjako nga politics abasinga kumwe temumutegeera. Mission eriemu wakati nga tugenda mu kalulu kebatidde already nga kuba katidde nga protest vote yatandise dobba kubaganya entama. Emikisa giri 9 ku 10 okuddamu okwamendinga UPDF Act eyo gy'olaba. CDF naweebwa obuyinza okutekinga over mu biseera ebyakalulu ng'omukulembeze obanga akulembera eggwanga mu kaseera ako. Ne mu kaseera senga eggwanga ligwamu akatabanguko waddemba okubwanga agenda kuweebwa amaanyi to take over. Kisobokera ddala okubanga era agenda kuweebwa amaanyi okutekinga over singa kitaawe alabikanga anafuye within ne after senga Munnayuganda aba ayimuse. So si move ntuufu babaka baffe kufuluma parliament eyo simply because batebolinze oba baleese ennongoseza nti oba bagenda kuleeta ennongosereza mu UPDF Act. Tusooke tumanye buli ekigenda okubeera ku order paper ey'olunaku olwo, kubanga basobola okutomeza mu kaseera kano luupu waffe omulungi ensi yonna netaaninga against you mu kaseera Munnayuganda wasinga okwetaagira. Kuno kusaba kwange eri luupu wadde nga amaloboozi gaffe mangi agagamba nti kwata abaka complete tobatwala mu parliament. Kuno kwe kusaba kwange. Mu kaseera wali wokka we basomera we bagenda okuleetera ennongoosereza okusoma ku debatinga ku nnongoosereza ey'okuweesa civilian mu court martial. Mu kaseera ako kokka woba okwatira ababaka baffe obafulumye parliament. Wabula byonna ebinalabikira ku order paper ku lunaku olwo ebisigadde byonna ababaka baffe mubeere eyo era mu bichallenging. Tetugenda kulabika nga opposition simply erimu subjective minds zokka. Tulina okuleka the objective mindset ey'abakulembeze baffe ekole kyesinga okutegeera wakati ng'emaze okustadinga repercussions ezisobola okuva mu kufuluma completely out nga tutegedde nabiri ku order paper, wakati nga bamaze okwasesinga effects ez'okuboola olutuula lwonna. Owekitiibwa Loop mukole kye muteekeddwa okukola mu kaseera akatuufu. Mwaboycottinga entuula eza regional parliamentary sittings. Bannayuganda basanyuka. Ku mulundi guno ndi wano kulabula nga Loop wange. Don't easily boycott this one. Boycottinga session yokka we bagenda debatingira okutwala okuzza civilian mu court martial. Naye ebirala byonna ebinabeera ku order paper ngenda kubasaba mubeere eyo, challenge the system, kubanga nze nkugambye obukadde 10 Museveni tasobola kubuwaayo ku maintaininga kintu kye yateekawo already. You already mumenyi w'amateeka katasobola kuwaayo obukadde 10 nga target ye eri simply kukkiriza civilian addeyo mu court martial. Waliwo plan ennene era abaka baffe tekabatanda ne mufuluma parliament eyo mugifulumemu ku session eri yokka